Ateko Akabinja Akatta Abakazi mu Nakulabye ne Lubaga katiisiza abantu. Byatandise n'omuwala eyattiddwa ne bamwokya e Nateete. Ekyaddiridde omulambo gw'omuwala omulala ne gusangibwa e Nakulabye ku Lwomukaaga gattako abalala babiri abattiddwa mu ngeri y'emu e Nakulabye. E Nakulabye bokka baasuddewo emirambo 3 mu nnaku 4. Waliwo abawala abalala babiri abattibwa, emirambo ne gisuulibwa e Kasubi mu zooni ey'okubiri mu 2-2. Enzita y'abawala ekyatabudde ab'ebyokwerinda abali mu kunoonyereza ku kabinja kano akakomezzaawo entiisa eyaliwo mu 2017. Abatemu ne batuga abawala Entebbe ne Nansana mu Wakiso. Abakazi 27 bonna awamu be battibwa. Babasobyangako ne babafuumita ebiti mu mbugo oluvannyuma ne babatta. Akasattiro katandikidde Nateete mu Kitoro zone nga mu Gwokubiri nga 23. Omutuuze eyakedde ku kasasiro okuyiwayo ebisaaniiko bwe yasanze omulambo gw'omuwala nga gwokeddwa. Poliisi eteebereza nti abawala bonna abattibwa bali wakati wa myaka 20 na 25. Omulambo gwabadde gusirikiridde ng'omuntu tasobola kutegeerekeka. Yabadde tamanyiddwa mu kitundu. Poliisi omulambo yagututte mu ggwanika e Mulago, gwamazeeyo wiiki ne guziikibwa mu Limbo. Ku Lwomukaaga ku makya, omukazi eyakedde okugenda okukola e Nakulabye mu zooni ey'okubiri yabadde ayita ku bbugwe w'amasiro okumpi ne poliisi y'e Nakulabye ne yeekanga omulambo. Gwabadde gwa muwala nga gwokeddwa. Abatuuze bakuŋŋaanye okwetegereza nga tategeerekeka. Poliisi yagututte mu ggwanika gye gwabadde gukyali eggulo. Ate mu kiro ekyakeesezza Mande, abasirikale ababadde balawuna e Nakulabye basanze omulambo omulala ogw'omuwala nga gukuumiddwako omuliro. Abasirikale baazikiza omuliro oluvannyuma ne batwala omulambo e Mulago nagwo gwabadde gukyali mu ggwanika eggulo. Mu kiro ekyakeesezza eggulo, omulambo omulala gwasangiddwa e Nakulabye zooni ey'omukaaga emabega w'ekizimbe kya Nakwanwa Plaza ku lugenda e Kasubi. Nagwo gwabadde gwokeddwa era gwasangiddwa abasirikale ababadde balawuna ekiro. Abakola mu ggwanika bategeezezza LMTV nti emirambo 3 egyaggiddwa e Nakulabye battiddwa mu ngeri y'emu. Gyonna gyabadde mu buveera nga kiteeberezebwa nti bababumbabumba nga tebannabookya. Bonna abaasiridde nga kizibu okutegeera eyayokeddwa. Eggulo omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Moses Kafeero n'akulira poliisi ya Old Kampala bagenze ne bambega ba poliisi n'abasemwayi e Nakulabye mu bifo ebimanyiddwa emirambo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Luke Owesirije yategeezezza LM nti bonna abattiddwa mu ngeri y'emu. N'agamba nti baliko be bakutte be bababuulirizaako. Omu ku be bakutte kyasoose kulowoozebwa nti yayokera ddala kyokka kyabeewuunyisizza bwe yabadde mu kkomera ate omulambo omulala ne gusuulibwa e Nakulabye kwe kumuyimbula. Wano ku LMTV ebikolwa ng'ebyo tubivumirira.